Katonda tulifugira wamu naye emirembe nemirembe bantu ba Yesu tulitwala obwakabaka obwakatonda tulifugira wamu naye emirembe nemirembe tuli bana ye yenno Mukama sanidde okusinzibwa tumuwuubire linnya lye Yesu gulumizibwe tumwebaza asanidde yeye Yesu gulumizibwenga tenderezebwenga tukwebaza Sabe nga bwe tuli Mukama Katonda omulungi ani alinga gwe yani ayinza okwenkana gwe omulokozi waffe omulunduzi waffe omusomesa waffe gwatulaga amakubo ag'obulongoofu gwe yatulokola okuva mu kibi n'okuva mu kufa n'otuwola mu butagwabo n'otuwa obulokozi Mukama tuvudde gye tuvudde yonna mu bitande bibuguma ne tuyita mu mpewo mu mazzi okujja okusinza kubanga gwe wekka asaanidde gwe Katonda akola ebyamagero gwe Katonda atubeezaawo gwe otulwanidde agatala aganene ayi Mukama gweggyewo ensozi ezibadde zitwesibyeko ng'akanyaaga era Mukama n'olwana entalo n'okuba abalabi baffe Mukama tuzze okusinza tuzze Mukama okukwagala n'okusuuta teri Katonda mulala alinga gwe ayi Mukama naye gwe Katonda waffe nantameggwa liiso ddene era Mukama Katonda waffe gwe kitangaala gwe tulina wekka Mukama mu saaviisi eno Mukama mu GFM kanisa tukwebaza nti tuzze okwebaza sigamba nti ffe tusaanidde naye olw'omusaayi gwa Yesu n'obulokozi bwe watuwa bituzza mu kifo kino olwaleero era Mukama tusaba nga tugenda mu kigambo kyo okiwa omukisa kitukole bulungi tukyusibwe tulabe ku byamagero ebikwatibwako tubeere abantu abakkiriza Kristo nga ettabaaza zaakaayakana era Mukama n'ekigambo kyo nga kitujjudde Mukama tukwebaza mu linnya eddungi era Yesu Kristo Mukama waffe tusabidde tugambe nti amiina kubeerako Yesu mu ngalo ezo tezijja kumumala Yesu tumukubire mu ngalo eziwerako Mukama waffe yeebazibwa abooluganda njagala okubaaniriza nate mu kanisa yaffe eno ya GFM God's Fortress Ministries ekkanisa Mukama waddamu essaala zaffe eno ekkanisa yaffe tweyagala nnyo nti Mukama bwe tusaba taggalawo matu naye atuwuliriza era tulaba ebyamagero bya Katonda nga bingi eri obulamu bwaffe eri ekkanisa yaffe eno njagala okuddamu okwaniriza nate abagenyi baffe abavudde magere temutwakubire mu ngalo bana nga b'emagere tubaagala nnyo mwebale nnyo okujja naddala bakalokoka ne muganda waffe happy tukwagala nnyo happy ono abadde atubuzeeko naye nga mulowoozaako nnyo era ng'emu ku binzijukiza happy ono yatuwa ekibbo ekikuŋŋaanya ebiweebwayo kyeru bameka bakimanyi ekibbo kiri munda wali kiri kya white bulungi kuliko ne ka blue kati lwe ndaba ekibbo ekyo nzijukira happy era ekirungi ekibbo ekyo kiri ku kyoto kyaffe otusabira kati lwe tusaba Katonda Mukama tumugamba muleete ekibbo kino Mukama tumwerabira ono omukyalo ono tukwebaza okukomawo happy ewaka tukwaniriza nate Mukama ffe yeebazibwe ebyo banne omugenyi malala ina atanaba kwanirizibwa bulungi ng'oli mugenyi tunaba kwaniriza bulungi kale bajja kujja mpola mpola era ni mu saavisi eddako olw'omukwano gwaffe
twasoma naye university no twali nabo kati omusajja muleke yeyagale ajja kubeera mubulizi wa njiri muleke yegazanye ennyumba ya taata mukama ffe yebazibwe kakati mbadde bagamba musabisa kujja kufuna omugenyi mukwano gwaffe nnyo bambi mukyalo yamufaako bamita Joshua Mabonga ne batabani be basatu bagenda kujja tukyalirako bonna bowanvu bakoma bwe bati eri waggulu naye tubaagala nnyo oba mubalabi nga bazze tubanirize bulungi tubalaga omukwano bakyali mu kunyolwa okwo ne mukama ye mwesigwa mukama yebazibwe yalala n'okubebaza Sunday yaggwa twakumanya ensimbi zaali zigenda kuba 40 zetwa mwanyinaffe yafiirwa omuwala we Elizabeth Olwenyi era bamuziika Sajjene Busoga namwe ababadde Magere John manyi twafiiriddwa Musumba yabaddeyo bameka babaddeyo jjo Magere mu kuziika okwo okay webale nnyo mukyala Tema okutukiikirira nayagadde okujja n'ebyannemye nemwebalire ddala yenkanisa kitwala okuzibanga eri bwetyo Musumba watali bigenda mu maaso mukama yebazibwe era tujja kuddayo nza tubakubagizeeko tubabuuzeeko nemwebale nnyo nnyonnyini ddala mwa Mitema ssebo tukwaniriza webalire ddala ssebo mukulu Tema mukoze bulungi era bano abantu bano baguddewo amaka gaabwe Magere okuba nti no bano abalokose Magere tubanga tubasomesa tubawagala buli lwakutaano tubakubereko mu ngalo mwami n'omukyala Tema kimukama tukimwebalize n'obujuliza nno obulala gundi yaffe nali yatufaako eno projekita musenze gagiyitamu neefa kati nga ono wabeera wakalu naye olwali walabika bulungi tukubereko Yesu mu ngalo naye kyangu nnyo okubibuusa amaaso olowooza bya bulijjo mwami Godoni Ashaba ssebo tukwebaza ssebo musajja akola butaweera mukama amuwa omukisa nnyo ddala mukama waffe yebazibwe mpozi n'okubajjukiza Saturday enejja gamba eno Saturday ejja tujja kuŋŋaana wano ekituŋŋaanyisa ku lw'omukaaga olwo okuba nti no tukuŋŋaanya ssente ezigenda okusasula ebbanja lye batubanja wootudde twewola ssente obukadde 60 ne tugula ettaka lino ziri eka ziri 2 era olwokuba kubeerako interest ssente ziba nnyingi naye butuuse olwaleero twakwayo miliyoni 8 mukama yebazibwe tuliko Yesu munga miliyoni 8 si ntono gamba si ntono miliyoni meka 8 ne bakyatubanjayo emiri endala 408 mumpuliriza katwagala Saturday eno tukuŋŋaane wano tukuŋŋaanye miliyoni 2.5 tuziteekeyo abatubanja okukkiriza kwaffe mukama yebazibwe bameka bakkiriza kisoboka bwoba mukkiriza bameka bakkiriza kisoboka kale abamu tebakkiriza tugenderaawo naye twala kukuŋŋaanya sente ezo kakati buli omu ayanirizibwa naye abaana temujja abaana temukola ki temujja abakulu abazze waakiri ekitono ennyo kyojjamu nakyo mu nsawo emitwalo 3.5 zokka kati ezo size na kanisa zizokuliisa ng'ozze wano mujja okunywa caayi oleko n'ekyemisana twalemeka 3.5 kakati wabanga ezo zireese ate otuweeyo endala eziwerako kubanga twala kuŋŋaanya miliyoni 2.5 oba ntegerekese ssaawa ojja kubeera ssaawa 4 paka ssaawa 7 zennyini ez'olweggulo wetugenda okumaliriza kale ekyo kankirekerera awo mukama ajja kuba atuyamba mpozi okujjukiza abo abaalokoka mwenna mweweeyo nnyo okuba nti mugenda mu discipleship class eziri Magere wamwami n'omukyala Tema kubanga Sunday esembayo eya April eno guno omwezi guno tugenda kubabatiriza wano naye mulina okuba nga muyigiriziddwa okubatizibwa kyekiki okunyikibwa mu mazzi amangi kyekiki kubanga abasinga okuffe ffenna twabatizibwa ne batubako buno obuzzi buno nga tuli mu Church of Uganda ne butundukuka naye Bayibuli etugamba tulina okunyika obulungi onyikire munda muli mu mazzi kakati nno twagala babeere nga bawagala bulungi bw'oba olina ebibuuzo byonna buuza abasomesa baffe Uncle Paulo tubakubereko mu ngalo bane Uncle Paulo mukyala Kanaabi tubakubereko mu ngalo mukyala Kanaabi babuulizi banjiri Kasigwa abo mukyala Tema Musumba Joseph Sendawula Auntie Rachel aliuda Auntie Rachel kale
ne Mukama tumwebaza olw'ekyo. Kati ennaku ezo tuzikwate ne bw'obanga tubatizibwanga naye nga walokoka nawe wewandiise tujja kukubatiza era wano ku sabbiiti eyo esembayo ey'omwezi. Kale kakati kambajjukize nti omwezi oguwedde gubadde mwezi gwa njiri, tubadde mu kubulira njiri emagere n'ebifo ebirala byonna. Era Mukama tumwebaza nti akitukoledde abantu abalokose. Twangala okubazzaamu amaanyi tubannange, bw'obanga olokose nywera, bw'obanga gwe walokoka dda tuyambe abantu bano abalokose basobole okunywera, obawagale obeere mu kwabo agenda okuba nti tubafaako, tubalaga omukwano, tuddamu ebibuuzo byabwe, tubabeererawo. Kati guno omwezi oguddako gwa Apuli tugenda kubeera nga twongera tukole ekyo kubawagala, naye ate twagala okugera ku nsonga ey'okuwaayo, ensonga ey'ekimu eky'ekkumi. Guno omwezi ogwa Apuli twagala tubeere ku nsonga zino ez'okuwaayo n'ekimu eky'ekkumi, tuve mu bwavu. Bameka bakoye obwavu? Zibannange nako obwavu nabukuliramu nga n'okuwunyabuunya, naye ekyannunula kyekimu eky'ekkumi. Era nsobola nkakasa nti bonna oba otegedde ensonga eno ey'okuwa ekimu eky'ekkumi ojja kuba mu mbeera gy'olimu odde mu mbeera eddako eyeyagaza. Era omutwe gwaffe naguyise nti ekimu eky'ekkumi kiyita obugagga, kiyita obugagga. Ekimu eky'ekkumi gwe kyolooza nti nekitono nnyo kireeta ki? Obugagga. Kankyogere bwe nti bw'oba ofunye siringi 1,000 bwe ruti, ekimu eky'ekkumi zibeera sente meka? Zibeera meka? 10 bwe kiti. Tolooza nti no katono nnyo, kinene. Togamba nti no akayenga katono nnyo tajja kukwera bwe naweza 1,000 nyokende tendo 1,000 olusani aba amaze okulimbalimba. Naye kwolwo 1,000 jako meka? 10 okiteeke mu nsawo ya Katonda. Kati Mukama Katonda waffe engeri gy'akolamu ebintu bye yajja okumanya bakizimbulukusa. Bane kino kankyogere sijja kuswala nti embeera ze tulimu olwaleero ez'obwavu ffe ffennyini abazeereetera. Tulina ebikolimo era nga nakwiramu mu Bayibuli olw'obutagaba kimu kya 10. Ne Mukama atuyambe twagala tuzimbe ekkanisa nga tuli bagagga mu by'omwoyo, tuli bagagga mu kusaba, mu kusiiba, mu kubuulira enjiri, mu butuukirivu, mu kwagala, ng'ate era bagagga ne mu kaashi nga waali. Gamba nti amiina, gamba nti amiina. Ye kkanisa gye twagala wano mu GFM nga buli saidi gy'odda tuli bagagga. Sente zisinga nnungi, naye ate obugagga bw'essente tebusinga butuukirivu bwa Katonda n'okumanya Katonda n'okusoma Bayibuli. Twagala tubeere nga tuzimba ekkanisa nga buli tuddako gye tuddako tulina ssente zaffe. Kale njala mumpe ku Malakayi essula eyokusatu olunyiri lw'omukaaga paka olunyiri lw'ekkumi-n'ebbiri. Saba media mumpeeko Malaki essula 3 olunyiriri olw'omukaaga okutuuka 12. Tubikula Bayibuli zaffe bannange, bikula Bayibuli. Tubaza Mukama nti abalokose bafunyeyo Bayibuli bannaye bashaba tubebaza nate mubala okuwaayo Bayibuli ezo. Mukama akibabalire. Aba bafunye Bayibuli yo gisome tojiganya, gisomere ddala paka naye kwinyonyoke. Kale mumpe Malaki 3 mukaaga 12. Kati nja kusaba obikule wennyini awo naye oyimire ku magulu go tusomere wamu ffenna. Kiri weewaawo? Bikula wennyini awo okwatewo naye oyimirire tusomere wamu ebyawandiikibwa bino. Tugende ffenna lumu. Bayibuli egambye etya? Kubanga nze Mukama sijjulukuka mmwe. Batabani ba Yakobo kyemuva mulema okola ki? Okumalibwawo. Genda maaso. Okuva ku nnaku z'abajjajjammwe nga mukyuka okukyama mu biragiro byange, so temubikwatanga. Mudde gye ndi nange nadda gye muli. Tuddeyo katono wano. Bayibuli egambye nti okuva ddi? Tuddeyo. 7. Tuddeyo 7.
Babuli egamba nti okuva ddi kunaku ki ez'abajjajjammwe. Njala okubabuuza bameka ku bajjajja baffe abanga ekimu eky'ekkumi mu makanisa gaabwe ng'oyinza n'okukakasa yawangayo gw'olina omukisa Mukama akuwa omukisa. Naye abasinga ffenna bajjajjaffe baalinga bakodo nga tebagaba mu kanisa, banywa mwenge bwakata liralira. Kale Mukama atugamba nti okuva ku mirembe gino emikadde gyonna bajjajjammwe nga mukyuka okukyama mu biragiro byange so temubikwatenga. Kati Mukama n'agamba atya, tusomese ffenna wamu, mukole eki? Mudde gyekola ki? Gyendi nange nakola ki? Nadda gye muli, bw'ayogera Mukama ow'eggye. Naye mwogera nti tunadda tutya? Tunakola ki? Tunadda tutya? N'atuwa ekyokuddamu lunye luddako. Genda maaso olw'omunaana. Omuntu alinyaga Katonda anayinza okubba Katonda. Omukono ne gutuuka mu nsawo ya Katonda, mu nsawo ye kisoboka? Tugenda kukiraba kijja kuba kisoboka kitya. Tugende mu maaso ffenna wamu. Naye mwe mukola ki? Munyaga nze, naye mwogera nti twakunyaga tutya? Mwanyagako ekiki? Ebitundu eby'emeka? Eby'ekkumi, si eby'amakumi 20 n'eby'emeka? Eby'ekkumi ebikola ki? N'ebiweebwayo. Tunyaga Katonda emirundi ebiri, ekimu eky'ekkumi n'ebikola ki? N'ekiweebwayo. Tugende mu maaso, bino byannewunyisiza nnyo. Babuli egamba bweti, mukolimiddwa. Babuli bweti bwegamba. Tuyinza okwebuuza abaluganda, lwaki tutawaana n'ensimbi? Nga Mukama agamba tulina ekikolimo olw'okumunyaga. Tugende mu maaso, mukolimiddwa. Tugende mu maaso, ekikolimo ekyo. Kubanga mukoze eki? Munyaga nze, eggwanga lino lyonna. Mukama bannange atusaasire. Mukama bannange atusaasire. Mukama agamba tuli babbi, omunyazi abeera mubbi. Mukama atuyambe olw'obubbi n'okubeera abanyazi. Genda maaso olw'ekkumi. Era ndikola ki? Ndinenya omuli ku lwammwe, so talizikiriza. Twabuuse olw'ekkumi. Twabuuse olw'ekkumi? Ekkumi. Onabadde atuyisizaawo. Mukama agamba atya? Muleete ekitundu eky'ekkumi. Genda maaso. Si kyaki? Si kitundu. Kati abamu ku ffe tuwaayo butundutundu ne tulowooza ni Mukama ajja tuwa byonna. Tunyaga Mukama Katonda waffe. Ofunye omutwalo gw'essente ogutemyetemyemu, Mukama muwaddeko 10. Gw'omusuubira akuwe byonna. Kisoboka kitya? Ani gw'ogenda mu dduuka n'oggula ekkiro y'omuceere nagamba ya 3,000 n'omugamba gyamuwa 25,000? Ani? Mukama atugamba muleete ekiramba mu ggwanika. Eggwanika liruddawa? Ennyumba yange. Ennyumba yange eki? Y'ekkanisa yeeno. Era n'ekkanisa ezimbiddwa abo abasobodde okuleeta bye tulaba kati olwaleero, ekimu eky'ekkumi n'ebiweebwayo. Mukama n'atugamba mu nnyumba yange ebeeremu ki? Emmere. Era mukole ki? Munkeme nakyo. Mu Bayibuli yonna teriyo Mukama wagamba kumukema okuggyako mu kuwaayo ekimu eky'ekkumi. Tugende maaso. Bw'ayogera Mukama ow'eggye, obanga siribaggulirawo ebituli eby'omu ggulu ne mbafukirira omukisa ne wataba na bbanga we gulijja. Ekyo Mukama kyanoonya. Tuve mu zino embeera mpaayo w'oluganda 1000, mpaayo 3000, mukaale mpolaayo 1,000,
awo Mukama tayagala tubeerewo. Ekitegeeza ensonga zino ez'obwavu si za bwa Katonda. Senga twaye kimu eky'ekkumi tugenda kubeera abagagga abavundu era n'omukisa gwo nga tulina gamba nga gutiriddeko obungi. Mukama njagala tugenda abooluganda tuve mu zino embeera nga tubeerawo bwe tutyo. Omanyi bagamba omuko omwavu yakola atya? Yayasa enku. Mukono tutandise okulaba muko naye gira tutemere ku 10 nompolampola tufumbe obuugi. Bw'obanga wazeewo ina kashi nga awulira ddala bulungi oze n'ensawo z'omuceere mu mmotoka n'omuceere ali bwe ziri bayinza okugamba jangu otema embazzi. Tukyuse embeera zaffe abooluganda. Ate kisobola teriyo gamba muze ni mwava ako koyina akatono ako 10,000 kireete mu kanisa Mukama akuwa omukisa. Bayibuli egambye tugende mu maaso njala kumaliriza 12 olugendo okusembayo 12. Okay, era dayoko era ndikola ki? Kati bino bebiva mu kuwaayo ekimu eky'ekkumi ndinenya ki? Omuli ku lwammwe. Kitegeeza bw'batwayo ekimu kya 10 Mukama tanenya mubi. N'omubi akulya bulungi agamba gwe oli mubbi. N'alyoka akunyigiriza ku nkoona ku mutwe mu nsingo. Teri kajja. Lwaki? Oli mubbi. Omubbi bamukola batya? Bamuwa emmere. Naye Mukama agamba singa ekimu eky'ekkumi kyo ndinenya omuli ku lwammwe, so talizikiriza bibala bya ttaka lyammwe, so n'omuzabbibu gwammwe teguli kunkumula bibala byagwo mu nnimiro entuuko nga tezinaba kutuuka. Kaakati bino byagamba bino ze bizinesi tutandika ne zifa, emirimu ne batugoba ne tufiisa kino ne kiri lwa bubbi. Mukama agamba tali mukkiriza omulabe okukumula ebibala byaffe nga tuwa ekimu eky'ekkumi. Kanisa eno Mukama yatugende ku level eddako, atussa oluwalo naye tudde ku step eddako waggulu. Bayibuli egambye bweti negamba nti twakomye luddawa bwayogera Mukama ow'eggye 12 olusembayo tulwe 12 tusembeyo 12. Era amawanga gonna galikola ki? Gali baita baki? Bamukisa. Naye ennaku zino batuyita ab'omukisa. Fe abasabiriza, fe abataba, fe abatoba ne bino ne biri ne byonna byonna tuli awo bwe tutyo, tuli bamukisa. Osanga nedda olw'embeera ze tuyitamu olubutawa kimu kya 10. Babuli nemaliza ngamba bweti kubanga muliba nsi esanyusa bwayogera Mukama ojje mutuuleeko. Njagala wiiki eno ebyawandiikibwa bino ebitwale nga bikulu ddala. Obutawa kimu kya 10 kiba kikolimo, obutagaba kiba kikolimo. Kati bwe tuwa ekimu eky'ekkumi kyaffe olwo emikisa gya Katonda gyeyongereyo obulamu bwaffe. Teriyo muntu ku nsi kuno agamba nti nze siina kyakuwaayo, oli mulimba. Era ekireetera ekyo Mukama yakuwa ensigo n'ozira n'ozimalayo. Ali ensigo abeera mubbi, era ali ensigo tasuubira kusiga nate. Temulyanga nsigo, ekimu eky'ekkumi ebeera nsigo. Bw'olya ensigo yo tojja kusobola kusimba ng'enkuba etonnyanga kaakano. Mukama atugamba tuleete ekimu eky'ekkumi ne Katonda waffe anaatuyambira ddala. Era okuwaayo kikolwa kya kusinza eri Katonda. Mukama atugamba nti abaana be bonna bamukkiririzaamu baleetenga ekimu eky'ekkumi n'ebiweebwayo. Toleeta guno omwezi oguddako myezi 3 n'otaleeta. Naye Mukama agamba buli kooba ofunyeyo kaleete okaweyo eri Katonda. Era Mukama Katonda waffe ye mwesigwa okuba nti no kye tuleese akijjuzaawo nate.
oluusi tuwaayo olw'ensonga nti twala tufune ekinene naye ng'ekimu ekikumi kyokireese n'ebiweebwayo obireese mu bulambalamba bwabyo oba obitemaatemamu Mukama n'omulekera obusammambiro n'oleeta obutatuukiridde n'oleeta buno obuntutu obukwawokwawo obwo obusammambiro n'ota mu kkanisa ya Katonda. Mukama ayagala kisava era ayagala kinene. Olugano omu yagamba nti omanyi eriyo ebintu ebitaliikika ebimu ku byo kye kikere. N'agamba nti oba wakula kikere funa ekikere ekisava ky'oba olya. Bwe libeera nga kkovu noonya eddene ly'oba olya osseeko ne tomato soosi. Kane Mukama n'ayagala kinene ayagala ekirungi. Terigamba nti neryo kino mu kano katono oba kino kinene. Mu maaso ga Katonda buli ekimu eky'ekkumi ne bebeera waafu ebeera ya bwa Katonda era efuna omukisa. Naye kibeera kino kyenkanawa kiba kiweebwayo eri Mukama Katonda waffe. Twebaza Mukama nti twali tusalika ekkanisa eno twali twetaaga kumpi obukadde bwalinganga 108 wano wolaba waggulu. Ne twebaza Katonda. Waliwo Mukama yatuwaayo okubotolanga amaka nze n'omukyala wange ne tuleeta eky'omuggunda. Mu bulumi obungi Mukama tuzimbe ekkanisa. Ate ennona eyo omwami n'omukyala kyumira bagikozesa nnyo. Obuulyawo nga bagamba nsonga kulaba nti ate ogubadde nga bate ogubasa bwe guti nga gwina n'amaaso gugwasame bwe guti. Mukama yeebazibwe. Tuweeyo bannange tuweeyo eri Katonda tuweere ekkanisa ya Mukama. Ekimu ekikumi kitegeeza buli kimu kya 10 ky'ofuna oba ennyongeza giweeyo eri Katonda. Guyinza kubeera nga musaala oba otunze ettaka lyo oba akagaali oba otunze capati. Ekyo kimu ky'ofunyeyo nga increase oba amagoba ago gaweeyo ekimu eky'ekkumi. Naye ate kyewuunyisa nti nno ebiweebwayo byo bisinga n'ekimu eky'ekkumi. N'osukkuluma n'oyita nawo. Katugeze ofunye omutwalo. Ni omutwalo katono nnyo. Tule emitwalo 10. Kale emitwalo 5. Ekimu ekikumi zibeera sente meka? 10 meka? 5. Kakati bw'oba nga yakuwayo n'ekiweebwayo ez'ettaano zongereko omutwalo omulala. Mukama yeebazibwe. Owayo esente meka ezo? 1